senga yusidete senga muzito kyabangi mmwaanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department eya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwaanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga officer wa OWC n'ateekako omukono owa UCD n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe bakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna bakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yo kanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCD omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka even recently bwenzize mbagaye munsasula mutya nze waliwo nasale yagabye nagabye mmwaanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa nga bwomanyi nti leero njogedde ku mmwaanyi kubanga nkukolera emirimu egyawa n'emiraka njogere ku bya mmwaanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba okay era bagenda kumpa ssente ezo kyevudde nga neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyisebe officers abo bosasula ssente ba stakeholder abeebyala abali eri n'obagamba abange ono mwamugabire mmwaanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa ssente bweziti UCD ebadde yeemalirira naddala department eya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengejinge doctor tumuyambe doctor yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja bwakulaba asobola okuza naye si mwangu bwakulaba kinyangwidde okuyingira mu State House okusinga ogende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bwaba gyali first gundi weri era one time nagenda ne Kano Lwasi nabagamba bwe muba musazeewo kubanze Kano nga nange ndinasale operator kati abanaku mbakoze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu bakaabye nnyo ne bambe ne basayiningire mmwaanyi ze mu bulumi era bye bikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagaye bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakugaa nti tukosasudde 5 bonga 5 bagikolera certificate kuba bye bagikola nga era kigenda kutwalira obwene oli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda bange kuba abiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mmwaanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mmwaanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba emmwaanyi ate bano bazitwala walala abiriga n'ayimukanga komanda emmwaanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti wa musirikale ye Lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi
they don't respect these officers. Badde mbasango nga babagalidde ku mulyango. Officers wano bazze bambadde ekyomukisa omulungi eri bagendanga civilian nganze kasujja. Kakati bali abaana nga babagoba. Obubadde bubbi obuli mu accounts. Nkiddamu accounts, legal, auditing, n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso. Even now, balina ssente ze mwaweereza basasula abantu. Bazzeemu omuzannyo gwe gumu. Bakubira abantu amasimu nti after 4 years gogenda otya mu field after 4 years of verifying mmwaanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu. Bw'oliba ompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera nasembayo. Mwebale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana. Your Excellency, nze bampita retired Lieutenant Serwadda nga ndi nnyo mu media activist za NRM, ndi ne mobilization, ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization. Ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa, naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi, naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo. Honorable ayogedde ku kyemityana, tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi, kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka. Ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti. Your Excellency, nze ndowooza nga nze owa media n'abaana ba aba media aba NRM bamodoleta batera okukomplaininga nti ba official ba NRM batya media. Neffe tutomera, waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Musanyu lya Museveni bamukuba juuzi aba opposition, kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu. Eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mmwaanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu. Ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo, tulina industrial hub Mbale, tulina Nakaseke, tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira. Kati bwe batwalako embalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda. So kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera katono, njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese programu zo. Nzijukira Pastor Serwadda gye ntera okugenda ku leediyo ye Impact FM yagamba nti Pulezidenti Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso, mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo NADS yali eremeddwa n'oleetawo resecreation yaffe ey'abajaasi, batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency, ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bw'olaba Honorable Franka ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempijja yali omu ku ba disturbinga programu zo kubanga ye
ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze, era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisapurayinga ate ne basooka okwesasula, ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwenkola naye, ne bamugamba nti gwe ogamba wasapurayinga emmwanyi 12,000 nedda olimba, tugende ku gurawundi, wayiseewo emyaka 3 oba 4, tugende ku gurawundi. Ne bagira ki? Ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti zaali 2,000, kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati omuganda agamba nti nyama ntono kayaniri mu nkwawa. Omunyakole nagira ngu abatimbire eddamu tebuba kugyesheramu,